ku bigambibwa wali munnange nga NRM wali mu kuzimba ofiisi okuliraana munnange ate ekitebe kya NUP era nga boogezaako okulaba akatambi kano kabadde ka tradinga wali ku mukutu ogwa TikTok eside eyo. By the way byengenda okubeera nga nkutuusako oba nga nkulagako ko maaso awo ate nga ye mwana mulenzi munnange ate King Saha ye yatuuse dda munnange ate wali e Dubai. Ngenda kubeera nno nga mbikutuusaako kakasa nti nno video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Bampita Natti nsinzira ku Jaminat Yogi naye nno kansooke nkutegeezeeko ko wali ku katambi akabadde ka trading by the way okwetoolola munnange media esayidi eyo ku bigambibwa mbu era nga boogezaako okulaba ndowooza embeera ogezaako munnange ate ogyekkaanya ku woofiisi mbu ze bagenda okuzimba munnange ate okuliraana ekitebe ekya NUP offices munnange ate eza NRM eside nga boogezaako okulaba akatambi ako. By the way katwedinze nnyo wali ku mukutu ogwa TikTok nga boogezaako okulaba Jaja bajjajja ffene gye beebase bajja kwogera bagambe yoyo omuzzukulu ate linda ge tulitandika okwogera ku nsonga bagenda kakasa nti singa oba twabatta dda naye nga naye babatta ate abattako nkugambye weebityo bikyagenda mu maaso munnange ate okutradinga esayidi eyo kali mu kwogeza abamu obwama bagamba ki ekigenda mu maaso naye nga munnange byebyo actually nga boogezezaako okulaba mu katambi ako mbu munnange bibadde bitradinga esayidi eyo. Sigenda kubeera nga ndwawoko nga njogera bingi wabula awo wo kankugyeko katugende mu maaso wali mwana mulenzi munnange ate King Saha yalabiddwako dda era nga munnange ekibadde wali mu nnyonyi muganda wange mwana muwala munnange ate Winnie wa mami wali yabadde ku kamera wali nga bagoyingamuko crazy era nga boogezaako okulaba akatambi ako by the way nako kabadde kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok naye nga babadde nga bali mu nnyonyi nno nga bali mu kwolekera era nga ku sayidi yemu wali munnange nga batuuse dda wali munnange ate e Dubai. Jjukira nti nno bagenda kubeera munnange ate wali e Dubai ku Venoni munnange ate club esayidi eyo kigenda kutokota by the way munnange kubanga ekifo ekyo nakyo kigazi munnange ate munda tulabyeko ko abayimbi ab'enjawulo munnange batera okubeera nnyo mu ekyo ekifo era nga batera nnyo okitegekeramu munnange ate abayimbi esayidi eyo era nga ne mwana mulenzi munnange ate King Saha ne Winnie wa mami gye bagenda munnange ate okuperformingira esayidi eyo naye nga wali ekibadde munnange wali nga bapikinga munnange King Saha ng'ali mu goyingamu kaawo crazy ne TikTok oyo nga w'omulaba by the way yakolera omwana mulenzi munnange ate King Saha dope eyo by the way yatradinga nnyo mu ddoboozi yakola challenge mu ddoboozi erya King Saha erya tradinga by the way okwetooloola eyo n'amukubira akalango bannange ka tradinga nnyo by the way n'obuzina bwe obwo nga bw'abadde agezaako okuzina mwana mulenzi munnange ate King Saha mu katambi wali Yaman Midea Mana Balista Mana Ali Banksa and Mana Tadano Never meant to know Nabu Bamanu Bajakaka Saboy. Ebikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi munnange ate King Saha nabadde nkusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi ono munnange ate King Saha kosa ate ne Winnie wa mami era nga bwe nti we mbakyekinzeeko esayidi eno ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo kakasa nti nno video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.